The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kifo kya luganze bwatukangala ddu bafeke rapa basigadde nno baddu nja kubafuga emyaka 10 weddu azaala wa mukube nako yebake atuzaala wa kuva buto nabagamba ebigoma tetubituleko kati tubituddeko terenagambayo bankista bimba woyo 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 jagalo jiwanike budi jagalo jiwanike pakamu banga jagalo jiwanike budi Lugafulwa mukubanga njagala mwembanga afeke rapa banemenze mpe kubanga jagalo manye denume kutude jagalo chimanye denume kutude temwatu jogana rulinga mugamba lwe nabiri sagala muboloko se sagala balabiri sagala mpita kubengo maze tudemo sagala mpita kubengo maze tudemo lugafulwa chizembe ze kute mwana monyami noma sikasima sibazi mwana makata kuba sagala tuba kubeka tebigoma ngakuba sagala mpita kubanga mwana zenonga mpita sagala kubebigoma mutandika nobiko jagala jagala mama jagalo jiwanike budi jagalo jiwanike pakamu banga jagalo jiwanike budi jagalo jiwanike mama jagalo
Ana ebibuzo nina bingi ndowooza you didn't see that coming. Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi tuli mu Gwakutaano omwaka tuli mu 2024. Bannange olunaku lwaleero ntudde n'abaana ba Musaayi Muto abayimbi ndowooza akayimba mukalabye bulungi nnyo akatuyingiza mu programu y'olunaku olwaleero amannya nze Faroida Bikobere ntoliddemu omumbejja Lilian Luwede yabadde mento okutoola wano olunaku lwaleero naye teyeewulira bulungi mugonvugonvu so olunaku lwaleero ne mutooliramu njagala okubeetondera akayiseemukko bannange tuzeleeti naye ebyuma by'omuzungu bimanyi okutwekyangirako wano ne byekyanga naye kukomekeza tubeera tubiwangula kuba ffe tuli bantu ziri zibeera mashini zine tulaba nti ate tusobola okujja so kyonna ekyo kadile yako tusaba mu katusonyiwemuko katono nnyo munnange on my left ye Gaza Twin ke kayimba kemulabye akatoyingiza ndooza mwana mutamo mulaba mulimu ebibuuzo enkudi oba kyeki Gaza kitegeeza kibadde ebibuuzo tugenda kubiyiga waneeno bakulu bannange mutategeera bigambo abaana bye bakozesa mu nnyimba yeno show egenda kubanga ebayambako okubitegeera mwe muwulira bana kuyimba buyimba noza akayimba ekigoma mukiwulidde bulungi n'atamanyi kuzina bwe kikuba oyimukamu n'onyenyamuko ku gaali benjole n'onyenyamu yadde oli mutayimbwa ne wenyanyenyamu kale kakati eno ku side eno yasinga okubeera n'erinnya eggumu ababwedda neewaanirako yalina yekka mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu kale ze sijja kulyogera ajja kulyeyogerera ngenda tandikire ne Gaza Twin atulamuseeko awo nno ne side eno naye atulamuseeko nkwaniriza Gaza Twin lamusa kubali mu kutulaba olunaku lwaleero mwenna bapipa bali online mwenna boom shout out to them mwenna bannaye nange nsanyuse nnyo okuddaako wano ku Dimpero mwenna bali mu ghetto mwenna never give up tulina kimakinga so kano kategeeza ki just kano eba kodi mu ghetto nati security ubukodi bo baghetto ekibo bakitegeera baghetto yitibo bo bategeera yebereramu ng'okamukole yaba akategeera nti mwali bannange language yonna kulwalira tugenda kuyiga mpola olulimi tugenda okozesa lwakivubuka nnyo naye mmwe bakulu bannange nja kugezako okubaddiza sayidi eno gye mutegeera obulungi sobola okulaba ng'ate show etunyumira gwe nayina omwana ng'ayimbayimba ewaka nga toyagala muteekamu kasente oba towagira talent ye kano ke kadde olabe ku baana abato nga bali mu kukikuba music ekigoma bakituuliramu ddala ne bakikuba bulungi nnyo ngenda kuba nga nzira sayidi yeno mukama wange erinnya lyo nasazeewo obutalyogera kubanga nja kulyogera obubi kati njagala osokola museko bali mu kutulaba olunaku lwaleero obeeyanjulire gwani Mr. Bombaluka oyogerako ne Cop2 ndiyogwa ku TikTok n'onoonya mpaka mu America tosobola funa wakubiri Cop2 nasalawo bba kuba music ayagala ow'omulamwa abulirira abasoma era mukimanyi mwogerako ne Cop2 on top Cop2 soko demu kalika intro ko tuwadde yo wagwan Mr. DJ Kapeleka nanda senkuba teto Mr. Bombaluka yo oyogerako ne Cop2 number 1 yo stegera at Cop2 okola music ki nze ndi mu style ya dance or love like that love ogitegera bulungi exactly osinziira mu oyina group mo samoli oba oli weka nze kale okusinziira ewamu nze neekwasiza ekintu ng'omuntu omu naye ate era wewabaayo omuntu asobola okunyamba oba manager wendi kuba nze neewandiikira Cop2 watandika ddi okola music nze music ekinene nnyo music sinamumala mu nnyo bbanga ddene naye era kuva ku ssomero neefuula awandiika waliweefuula oba wali okolera ddala kale nze kale nakirabanga oba ekyokuzannya oshegera naye ate we najja kati waliwo omukwano gwange waliwo DJ bamuyita DJ Clinton kati namusanga one time yali awandiika ne mugamba webatu bebawandiika music ze nali manyi oyina sooka agenda mu studio oshegera n'owandiika music naye nze namusanga mu nyumba ne mugamba nange mpaayo chance nsooke nkole ki kuba oba owulira gundi Queen Baby Queen Baby muyimbe munyizo kasimuwulira asijja yimba kuba luyimba lwoli oshegera kijja kuba kimusawulira gwe walumuwandiikira namuwandiikira parts ezimu kubanga ndaba ebintu tebiflowinganga ne style gyakola ki gyakuba ndala nnyo nesawo ne mugamba nze nsobola okuteera mu kuba kyensuubira music nze nsobola ogamba muno nsobola oyimba ku kino nsobola oyimba ku kino n'osooka n'otunuulira abantu ki kye baagala abantu b'oyimbira kati nze kyempita music sobola ogamba muno luno oluyimba luwuliriza baki
bakadde tugenda teekamu kuki egenda otwala oluyimba era mulimu otuuka ku luyimba kyova olaba tugende ne tusala bu clip ku TikTok oli n'atayagala awuliriza luyimba naye n'ayagala awulizeeko kaki eyo gye tuyita wuuku buba mulimu oluyimba nga terunyuma naye ng'alina ekigambo kye yateekamu ekinyumisa nga we wayogedde ku kiri enkudi oli n'abuuka azina nkudi tamanyi nkudi kyekikola ki kyekitegeeza kyo nga kyekituufu ye ekigambo obugambo nga kyekikoze ki kyekimunyumidde kakati wasoma kutuuka mu kibiina ki nze okusoma kwange si kwa maanyi nnyo era nakomako mu senior 4 lwaki wakomaawo towayiriza mbe sente zaabula sente tezaabula kale mulimu ebizibuzibu ebitaali byangu bye sijja kwogera woba kasalawo okusoma okuleke nga music ayingiddewo music ate nakamutandika butandisi kati womala okomye mu senior 4 n'otandika okukola n'olagawa natandika okukola era kasika nava mu kusoma nemmanya nkitadde ekyokusoma nenyingirakawo kakoosi kenali wayita senior 4 gwe kyolina omumanya teri muntu atuulira ku muntalo y'okoleji n'osuubira muno yagwa wali ku munta that is a big school naye ereeberayo abagwa muntalo y'okoleji tosobola tuulira ku muntalo y'okoleji ng'okimanyi second grade ogisukka never kitegeera so wasalawo after senior 4 ebyokusoma obite ogenda okole naye ate seesayira era nga obimanyi ebyabazeeyi baba baagala okuteekamu wano bakututeekawo ku poliisi n'obasinza obwongo novaayo nenvaayo n'ogamba nze njagala kukola olwo okyali waka nali nkyali kuva P7 nze nali ndi wange kuva P7 by the way P6 nali ndi wange ewuwe bwawo opangisa wo ate obimanyi kale twagenda kale ne twakyankalanamu awo ne maama nga kati gwe kyolina omumanya nali nvuga kale ebyo bisikeeti kuva primary nankomawo obudde bwakiri ate omanya abazeeyi mu P6 nankomawo kiro jukira naawe amasomero geno ogamanyi olwo osomera ku somero ki nali nsomera ku Kibuye Parents awo ku baba naye nga nkomawo ssaawa 8 ogwekiro taata waali ewaka taata yali yalinga mu barracks so kati P6 n'ogenda n'ofuna gw'obeera ewalala tewaaliwo kubanga P6 omwana aba muto bwekyolina omumanya kale muzeeyi wange yali alinako amayumba nze najjanga ne mbagamba nze obutabasumbwa ngenda kukola kivaayo kuba nali nkubira Uganda Taekwondo awo ekisugu kadde ninga nvaayo kuba mama ye yakola ki ye yasalawo nga kati alaba effujjo lyange lyali lingi nenga buli kadde angamba ojja kufa nga nkomawo obudde bwa kiro oluusi lwensuzewo P6 myaka emeka egyo myaka era gyalinga awo 12 kopi tukomaawo kanzire ewa Gaza Twin music yatambula ati yatambula mpola kubabulamu ngeri ya promotion management no bimanyi oyinayo twin omulala inayo twin omulala gwe muli ba twin mwazaliba balongo oba mwetuuma musically kati ngeri gye tuli twins muli babiri tuli bana be Gaza ye Gaza yewa Gaza like kya ghetto kitegeeza ki Gaza kitegeeza omuntu alina kyayagala okulaga ensi naye nga talina busobozi ng'obusobozi owe yandyetaze obusobozi okulaga ekyo kyalina kati Gaza Twin wakoma mu class ki oba okyasoma mbadde nkyasoma ng'era ndi mu senior 3 oli mu senior 3 osomera wa nsomerawo awo wenyini ku St Pius awe Makindi wensomera awo mu magezi ebitabo bikutambulira bulungi ebitabo era bitambula webitera obikwasaganya bulungi ne music ebitabo byonna mbikwasaganya wamu kuba kino kiba kitole nokyewala era kigoberera Gaza Twin lwaki mwasalawo okweyita ba Gaza Twin waffe tuyimba babiri ate ffe tuludde nnyo kale nga tukwatagana n'oyotano wange mu gete eyo obimanyi okyabeera waba maama wa bakadde bo nze nkyabeera wa mukadde wange naye mbeera na mami wange yekeera yalagawa ebyabadadi ngawo obimanyi bamanyi okwekubisaamuko neyeekubisa naawe ogenda kubeera dadi ng'engeri gye tuli bagetoyiti nawe obitegeera dadi era kukeera n'akulekawo
Nosigala ne mama. Nosigala ne mami. Mami yakusasula school fees. Yansasulira naye era naye obimanyi. Ng'ebya ghetto obimanyi bu business. Ate abasajja basiba bayira ebyaba abantu abakesisi. Akasente ne kakalubamuko. Kakalubamu kati kwegamba mu mwaka osoma mu tamu nga 2 n'otagisoma nagisoma ate nga neze kabuze. Bagobyo kamala. Lwaki kati oyimbira mu kibiina ki? Fe kibiina kyaffe brand yaffe Gaza Twins kye kibiina nenze ngaze omuyimbi bampita Benja Bize. Gaza Twin kibiina. Ye brand yaffe gye tukozesa. Ne ku mitimbagano wonna. Gaza Twin. Gaza Twins. Ana batekamu ssente ndabye aka video k'amaanyi. Twetekamu. Kavaawa. Ekasente ke muteekamu kavaawa. Kyoyagala kikuseeza osonda. Nato omuntu agenda kubuuza lwaki akasente kwe wasonda lwaki tokawaayo okusomero n'osoma. Sonda te wabawo kale ne bufeva wabawo bufeva. N'obimanyi ebyo ebisima. Akasima kakubaawo. Akasima kondooza nze ndayeka. Olina akasima. Nsigazza abantu kumpa matu. Naye akataako okuwa essente. Akokumpa sente ko kekakyaganye naye abantu kasita banampa ku matu. Ne bawuliriza endongo. Osanga ekitone kyange kinambeereramu. Ekiri. Otandika ddi ogamba nti nsobola okuyimba? Boyinze kuva buto. Kuva buto myaka emeka? Kuva buto lwede ndi muto wano naye ttaano kuva buto olwedde oli muto. Naye kale watandika ddi okugegenya okuyimba? Kati nze natandika okugezaako okugegenya nga ndi mu P4. Nga ndi mu P4. Era nina liriki nyingi nnyo ze nayiyanga mu biseera ebyo. Ng'okubaakubamu? Nga nkubira ddala nno nga ndi ddogo naye nga nkubira ddala era tugenda ku bipatepate. Tugenda ku mabiici eyo kekkewe ebiseera byeyedda. Era ninnya kusijera n'endabisa. N'oba waamu awo? Kati otandika ddi serious music? Serious music mutandise last year. Last year. Kano ke kayimba kafa akasooka. Ke kayimba kafa akasooka. Endongo y'amaanyi. Naye nnyimba bambi. Last year ne nnyimba nga 4. Naye nga ntandise last year. Kano ke twasooka otta. Kano ke twasooka otta ne video ziri 2 era. Ezo ninayo oluyimba olulala. Olinayo olulala. Producer waffe ajja tukolera ddala omulimu omulungi ogutagambika akatuteereyo. Ani akawandiika? Nyimba nzaze zifa beyiza. Mwabeteekamu awo olupapula. Awo wennyini teri byagambwa. N'oyisayisa wa online? Sina kuddawo mu lupapula. Ogenda bugenzi ebigambo bijira mu studio. Tuli bangi tunyumyamu kiboozi. Awo wennyini nga mento egwayo. Tuweemu akapera k'oluyimba olutuyingiza mu show yaffe. Olutuyingiza. Listen gwe anti Benja Busy Boni talented atudde ne aicho oli wali ku mabali ku magezi labo ono presenter kube green ayagala kwefananya ono green daddy wo Benja Busy anti Gaza Twins gitudde mu ndabiza simanyi no balonde komao Benja Benja komao ojja kunnumbira mu rap zo rapping lwaki wasalawo okoleyo style y'okuyimba? Nange ndowooza kyansangibwa bwenti we oba bagito yeyo style yammwe nedda nze buli style nsobola ogiyimba in fact buli style kale nsobola ofulumya oluyimba naye kale yeno style gye mpuliramu emirembe nze nganze omuntu. Mwalabye munnammwe nga alwapinga okumala eddakiika 7 meka? Yayimbye oba ennaku 3 omusajja Nakiriza lenga. Nawe wakiriza noga nti akikuba. Gwe ennaku 3 ng'olwapinga. Ng'ate ebigambo tabiddamu. Oyo oba waddala. Oba waddala kanzire ene ewaako puccu erinnya lyo ndyogedde bulungi. Soko tuweemu. Yo anti mutulaba wano ffe tetuli bayaaye. Tuli baye mujjeewo ekyo ekintu okulaba omuntu ng'alina enviiri aye ne mugaba muno muyaaye. Tompita muyaye guninze mpita muye. Kiss me here my last laugh my nyash.
omanyi lwaki Babi ayagala nnyo Bobby kuba Bobby was born kale eri mu baye saluti ku Katwe ntumirako ku baana be Katwe Makerere mu musome kale muve Mukerere ntumirako ku baana ba Mubuzi jijeyo dyeyo mumpe ku mbuzi East Africa muri ba Africa jijeyo dyeyo nsome bya Africa kuba kano tukakubanga twagala remembrance gundi waniko omukono nga walimu ye ze kopu kyo nalifane mu byekitanda ngayenza manyo kujja kembuzi ku kitanda fire kopu kyo komao kolese ebyekitanda kopu kyo anakuteka mu sente ndabe ya engato kuva wansi eno toli Bobby era nga we twagambye fa abaana ba ghetto tulina kulemerako twetuusaako kye twagala neera mu bugubi akayimba ni gwakawandiika tewali luyimba lwange lwe bampandiikira nze newandiikira eza studio era nga obimanyi nagambye tweyiya kubanze kyemmanyi abalasita bakola yenze mulasita atakubwa tokubwa yadde wadde neekya yadde okuwunyirizaako wadde yadde bino bye mugaaya obukoola ugambye sikubwa naate yenze akyasinza okwagala abalasita abakubwa ku lwaki obaagala okitegera kubanze kale nze we mbabeeramu ye vibe yange okitegera mbali manyo babeeramu n'obagamba nti mukola kikyamu ate kikyamu kiti osobola okwesuula mu ttooyi ng'olaba buli omu alumba kyayagala nanti bw'oba okubiddwa oyinza okugirabanga ettooyi oyinza olowooza katebe owulira nti ebigambo gwe kyolina omumanya kati olaba saawa zino nakedde wano nga njagala kujja wano okitegera tewali yankase ate waliwo akedde ng'agenda kuki ku mulimu kitegeeza ebadde vibe yange okola ki okujja kitegera bulungi okitegedde kati nze wensalawo nze nsobola oleka okutuula ewali maama wange nensalawo nentuula nanywa omwenge nze kati nze akugamba maama wange bamuyita Ssengawe Nabisaalu ne ennyumba yaffe twali tusulamu abantu abasukka 3 ewaka kyova olaba nze neŋŋamba maama kubanga woomanye wabeera ennume 3 ebbiri tezisobola kola ki nze nali njaganya ebintu ebyokulwana era nga wenkugambye nali nkubira Uganda Taekwondo kati nga wembeeramu abo abantu gwe kyolina omumanya buli muntu waba avubuse ayagala okweraba yakola ki tokyakuba Taekwondo Taekwondo namuvaka nti oyo Master lwaki wamuvaamu lwaki namuvaamu kuba by then Master yali yajja e Uganda okukiikirira Taekwondo yali awo Kibuli kati we yagenda ne twabanga akasente ate bano tebajja sobola managinga kuba twatuukanga ove wamwe nga tonywedde chai n'omanya wali asobola oteeka oshegera kadde niwe yagenda era abamu ne bavaamu bikyani kye oshegera naffe ne tusawa ne tukola ki ne tujja ne tuyiya nga tujja teekawo embeera enki embi kati tebikyaliyo tekyaliyo bakuba Taekwondo gye biri naye kale tebikyali ku standard nga we kyali luli kati okola mulimu ki ng'ogyeko music nze era bamanyi nze ndi designer wanjala gwoba omanyi olina olwala lwoyagala yankozesa Ponnails okolera wa nkolera awo ku UK Mall emirimu gukutambulira gutya awo ebityo nga omanyi season ebintu bya saloon season tewaba kasente nze mbadde manyi enjala omuntu azikola kyekintu ekitaggwako anti kati nze obuzibu bwe nnina nga nze bakasitoma bange si Bannayuganda lwaki okola ku batali Bannayuganda bokka omanyi lwaki kale ekifo wensablentinga balitwiya segera kati ate abo abalitwiya tebakwatagana nnyo na Bannayuganda segera era wasanga nga mulimu Omunnayuganda tajja tuula buzibu ki babusanga ku kye kati era nga nawe wokimanyi oli foreigner betya kyekyo kyenkugamba kati kale era ojalaba nga agenze mu saluni y'Omuganda ng'amuyinako omukwano nga yamunoonya kati nga nange wona ndaba oli omulitu yasala enviiri sijja gendayo ngenda noonya muganda muganda munno kibwe kiri kanzireko eno ewa Gaza Twin music yakutambulira ati music yenga yeyandibadde antambulira nga we namubala tanatambulanga wona tanabatambulanga we namubala buzibu vaawa kuba ze nganze amufulumya nze nganze seyinako buzibu kuba already ku myaka ejange nze kenyini newandiikira ate nga nine gwawandiikira oli munna atuula mu butuuzi naye kenyini awandiika fena tukubirawo ka talent ndaba mukayina talent yoweeri siyo sijja gamba obaki kuba byebigoma byaffe tubikubira ddala bigoma byo tulina bingi nnyo mu store kati Gaza Twin kiki ekyakuleetera okwagala okuyingira okuyimba kale nze ekyandeetera okwagala oyingira oyimba
zenge nkulidde mu ghetto kati abantu nkuliddemu ezo vibe ezo za music kati nezijja nkula kati nange ndowooza ekitone Katonda ne kiyitirawo n'akinyingizaamu n'owuliranga naawe osobola okukikola n'okigezaamu ate ne n'okikola nekigezaamu first time yange twalina ku house party nga obimanyi Mike ne batagitambuza naawe omwana omuto ogenda mu house party house party nawe gwe kopikyusa okosirike ono mwana muto kopikyo oli mukulu kwono mwana mwana muto nga tuze mu byaddala ebyesite abesite bo baba bakitegeera toyinza butakulira wakyalo era oliwe site era obimanyi toyinza kulira site notakuba kwa house party kizibu nnyo. Kati omwana omuto ani akuyita mu house party ziba zammwe baana abana abatabako bazitegekera abaana era kutumirwa abaana wekiri tewayitayo mukadde yenna bayitayo baana bavubuka abaana gwokyali mwana muto senior 3 oba oli mwana muto kale first time ye before nga nkyali muto edda in fact nali dancer nga bakuwawa wakagiga kati nali dancer kati tuba tugenza ozina eyo nga nsabamu ne ku mic noba wamu freestyle awo nenkubamu freestyle nali dancer naye nga njagala yimba naye ngaekinsiba mu dance kuba dance yetalinga nga ate kuyimba mbuteeka mu ssente kuba kuzinirawo awo wenyini wosanze wozinira naye wali okakasa abasajja nti kituufu oli serious olina ogenda mu studio nokubayo audio notayo akayimba kati nga kyekikyazibuwalira mu bayimbi be Uganda ani gwe weegomba Alien era sijja kugamba muyimbi mulala kuba Alien yo omwana avudde kaalo nange kenvaako kuba nange ndiwawo mu kiwempe kibaati oli wano Alien nga tananakuba nze nali mu mwanyi fitting ngera naffe tumuzaamu amaanyi wali eri ku kido wali wennyini kyogamba kati ku Soweto mu bayimbi beweegomba Alien Skin yali ku namba 1 kubeera ati nawo wadde okirawo omwaka gonna ogwedde aguvuze gwonna kati lwaki banange guneno gobboyika nawo okimanyi kati wembotolera abegaza mwenna emuba mukimanyi boom shata to them bigoma ku bigoma naye kintu kyenyo kyeweegomba ku Alien Skin nogamba nti mwegombako kino ne kino ne kino ekikusikiriza nogamba nti njagala kubeera nga ye kale Alien Skin mwana ali so real y'ebintu byabikola ye nga ye teyagala byakweka teerimbiriza ate kyatali ta pretending aba takwagala akulagirawo nti gwe watidde so kali akagamba enkudike mukozesa mu nnyimba zammwe kali akaffe bakayita nobudi kuba enkudi yooli oba yawulira lwaffe somewhere n'akopamu enkudi akamwe bakayita budi mbunno budi ki kati budi kigambo budi ekyo manyi wekitegeeza sikimanyi kyenjagala otegeera kati ffe mufo kyogamba ngeri nga obimanyi abesito batwagala kwefaananya nnyo banno bayita nnyo nyashi simanyi nyashi gwe noleetawo akakaawo ffe waffe era esite eyo yonna ewaffe mu kiwempe kibaati wa abaana bonna ekansanga budi yo bagimanyi kati kodi za budi si za nyashi mwate nyashi budi asooka tufune audio ya Kopchu asooka avaibingire kayimba kakati oba olire ki ekyamuwaliriza okuwandika akayimba bwe katyo omukolo ali mu byoma atukola obulungi obutagambika Timbongo wakati otambulira mu mutwe biwankola byebiki obanga wandoga oli mutuufu eyo laavu gyondaga eri ku kituufu kati nange seeguya wa mutuufu abalala ze bambowa iwa mutuufu obanga wandoga oli mutuufu eyo laavu gyondaga eri ku kituufu kati nange seeguya wa mutuufu abalala ze bambowa iwa mutuufu sitamila kubasinwa mwenge dagala lwa laavu nyingi gyompadde kankuwe laavu gwansumuludde kati ndi mupangero mpaliridde
ekilabu kyoyina kyamaanyi tompimira tossa ku minzaani emikwano gimbuuza nti gwani osuuza wedune nga masikini kati kuma ne mumpewo laabu yatadde kiyinja ku bulago wantukuza wanaazaga nsulo mwakanika kati nkuyita musawo ekituufu wapapulaani wanjija mikono gya sidaani wamponya abasibi b'ekiwaanyi omusaba bujja tabula majaani obanga wanga wandogamu oli mutuufu eno laavu gyenkuwa yo koptyo kopuki akayimba bannaye kamaanyi kabasajjamu ani kiki ekyakuviirako okuwandika akayimba ko wali mu mukwano olinawo ng'oyagala olaba kino ekintu nawandiika ako akayimba by the way buli producer yambuuzaako era twaliko ne Chemical Beats n'agamba oluyimba tulutunde ne mugamba gomanyi ki ekindeese wano mu studio yo era by the way waliwo n'akayimba ka Chemical wakalala oba twakubiira yali muyimbi ki nagamba zino ennyimba ozijjawa ne mugamba nze era nga natudde kuba nina ennyimba zempandiika nze buli vibe yonna nsobola okukola ki ogituulamu ya kati bajja n'abawala baawera oba nasangamu by the way bayimbi Zion ye yantwala kati Zion mukuntwala nagamba luno oluyimba lukuba nagamba togenda funa Ziza Zion akole ki alukubemu nange ne mugamba ngawo bimanyi ninamu kida nagamba Ziza Zion yakwata emitwalo 10 ne mugamba ezo sizirabangako bukyanga nzaalibwa era nina ennyimba zange zikyatudde by the way mu studio naye bangamba sooka ofune sente tukole ki tukikubemu kati oba by the way nasangawoko oba nasanga yali gurunedi liri puzzle bangamba omulenzi akuba naye alaba ali bibye oshegera kati by the way waliwo Sanyuko oba yali etegese side ki mwambi yasaawo mu kibuga nze omanyi sitambula nnyo naye nze wensooka nenkwata ebitabo byange nsobola owandiika kyenjagala netugenda kati nasooka nenkuba we natuuka mwambi yasi nali ngenze ne ka flash kati ne bagamba upcoming temuyingira abantu bangi andi nze omanyi nze nina ekintu kyenkola kati omanyi kye twakola ekirungi kale nali ne bazayonike oshegera kale nalinako ku bantu abanene abayimbi benagirako naye nze sagala kale kwefasa nnyo bayimbi nze manyi wembeera n'omunene anziba nze siitawo wemba ngenza tesi njagala tugende upcoming naye kati bagendaga oli upcoming oshegera asingako kunonono kati wenagenda by the way nakubako mugundi eyambiance gye nasooka okubamu nendabanga abantu bagira naye nkyagenda nebaga lasitanga ate byafaanana si byali nensooka nkigesa Zion ne badamu ne banteekako wane nabisaalu we bammanyi nenkuba ne bagamba ezo ennyimba sizize ne mbabuuza zammwe ose abantu ne baseka oshegera nensirika nensooka stoppinga nengamba nga singa nagenda nze kale nze ekintu nkimanyi bwe njija wano enkya naluli mujja kuneetamwa ekyo mukimanyi kati nasooka nenkuba nengamba Zion ngenda kikola ntya okulaba nga music wange abotola bubotozi nangamba omanyi kyoba okola sooka okole emitimbagano bikinze omanyi siriwa nnyo wa simu era n'ogenda ku TikTok zange ntema kentemye leero empostinga n'enkya n'empostinga awo mba nkimaze Iya akayimba ate onokapushinga otyotuka mu bantu nga tokkazi kati wulira nze nina kyenkwa ntaddeyo akayimba follow ninayo abantu 15 osegera abaka viewings bali abantu nga 16 n'enkya n'oddamu n'opostinga ako kennyini okozeemu challenge n'olaba view nga ziri 2 muli owulira oti kikale kimalamu amaanyi kimalamu amaanyi kati nze leka mbakube music we muli kimanya muno kopu kye ebyaddala kyakola akola ki muli followinga oshegera kubanza sigenda kujja nkuteeka omugongo era tetujja kumanyira nga oli mu studio kati nze simanyi olaba kyova olaba ntudde wano neŋŋamba wabaayo manager ajja akole ki nze nemanyi nyimba oyo tubeera tuwakana buli kadde nze newoŋŋamba olunaku nkole ennyimba 2 nsobola ozikola kuziwandiika zewandiikidde azilonga gwe okoze buli kimu n'ogamba tugende ba producer bwati ne bwati nkisobola era nze n'obuuza ba producer bonna era Zion nze yampa chance yaŋŋamba gwoba owulira oyagala kuba jangu nze oluyimba siruwandiikira ziwera ssaawa 3 era nze ngenda neŋŋamba olinayo ka instrumento omwo mwennyini kuba omuntu gwe mmanyi kale akyampadde chance n'akamulaba naye ate alina omutima omulungi Zion era nze ngenda mu studio eyo n'olowooza oba nasasudde buli kimu nenkuba kuba yandaba ki kyenkola ki naye nze
ebyaddala ewatuufu wenina oteeka music akyambuze bwegendako okugoneza nga ojawulira buli kimu tewali wano ogundi yenna era abo ba Eric kati waliwo Eric we yagenda nangamba ate nina okola era bano bajja bansika busse kati nagenda nenkolerako owa Eric omumanyi mu TV kati yagenda nampaako program nagamba njagala nkuteeka embana abasajja togenda kumpawadde n'ekikumi n'ekitya n'ekimu nejangu ate nga banjagala wali ku mulimu nemugamba kati ate nziruke kuba customer ekitegeeza kalimu kakoze eki omanyi akalimu kange we kagenda ne music aba akoze eki kubanze kyemmanyi oli tagenda kulimba music tasobola tambula nga tewali ssente otegera nze kyemmanyi music battery music atanyuma era nze njagala okigamba era we mulimbuuza muyimbi kyakyasinza okukubira nze buli muntu yenna akwata peni n'olupapula n'afulumya ekigambo nyinza owuliriza oluyimba lwe ate ono gwe bawandiikidde asijja yingira nnyo buli muntu kuba ne gwe bawandiikidde oli okumuwandiikira alina kyasinziirako kuba nze sijja tojja kujja oŋŋambe muno mpandiika ebiki nga sinawe era nze okuwandiikira oluyimba ŋŋamba sooka ompe ku luyimba lwo lwoyina noonya vibe yo ku ki kyoyagala era ngenda mugamba mu luyimba lwolwo lwe wawandiika wuuku ki oba paati ki esinga okunyumira nze era nze nsaasira noŋŋamba muno bampandiikidde oluyimba by the way waliwo omwana baali bamuyitako Faisal nze omanyi Jemu Bata omumanyi muwulira Jemu Bata oba muwulira Pelikani ne tubeerawo ne Faisal nze njagala ekintu ekirikira sijja kulimba ate era we tuba tusazeewo nagenda Chozeniko muwulira oyo abeera nnyo n'ali Eneskin osegera abo abantu nasooka nga nembatuukako naye neŋŋamba mu music wamwe mutambuza mutya naŋŋamba aha Chozenike naŋŋamba oli muwandiisi neŋŋamba nze nkubirawo olina studio kati nga ndi mukwogera mmanyi njogeza malala yaŋŋamba kyogamba osobola okuba mwalimu ali Eneskin nga ali mukimunda neŋŋamba tuyingire olinawo studio nakuba oluyimba n'asigala nga ŋŋamba tulutunde awo wennyini lwe lwenkugambye tuli baye kuba nagendera mu vibe yali Eneskin kuba nemmanya ono kati we namugamba twatuula wansi ne mugamba naye tusale ebigambo ebyo tubirungiyemu yankakasa era yanvuga kuba yanjija ku studio awo nga tufuusa ab'emikwano nanvuga twalina emmotoka simanyi baali bagenda kugula drone simumanyi tamumanyi olw'okuba ekintu kyenkoze eki kyemuwadde kimunyumidde otegera naŋŋamba tokyusa bigambo yeno kati style eriko otegera neŋŋamba okay kati neŋŋendera ku kyoyo siwawutu eneesonyiwa love story otegera kuba yaŋŋamba love sikyazikuba naate era gwe onaawuliriza ennyimba luno si lulungi naye gwe ate onaawuliriza ennyimba za kopu kyo jagamba kituufu omulenzi ategeera kuba nze akugamba twata era ne Chozenike n'essawa za kakati mukubira ndagaba Crown abatambuza music naye nze simanyi lwaki oba music wange yagaana owulirwa abantu nze kati bikoma bino nagaba kati bano ab'okumaduuka abandini abamanya bakola nabaga nsindikira kana akayimba nze ndaba tekammala okukamusindikira naye n'akasindikira oli kiba tekimala nze omanyi ekintu kye neegomba nze kati ojja kumbuuza lwaki wayagala obuyimbi oba weeteekamu nnyo tonnateekamu nnyo kasente kutambuza music wokumutwala ku radio ne ku TV vidiyo zange ozimanyi kati nze nkugamba we nakolera vidiyo yange kuba nze kale ngenda kigamba oba nnakommoza omumanyi nze kale ekintu kyenkolako nakuba twalina enakommoze namusanga ali mu shootinga vidiyo awo ku JP nemuga gwe lwaki nange ngenda kukolayo akayimandi gye naŋŋamba vidiyo ya miliyoni 2 naŋŋamba gwe oli muyimbi namugamba ndi muyimbi ati kati nakommoze muganda wa bbawa naŋŋamba oli muyimbi neŋŋamba kati ekyange nenka recording enjije naye nga ndikodinga kyesikola kikyesiina kumbe ekyanga bagenda shootinga kati waliwo omuwala baali bamuyita Kereya kati oyo omuwala yalina kavitiizi yalinamu ku ssente taata we yali abeerawo ku Barracks kane mugamba okimanyi oli omuvubuka agenda kukwata vidiyo tugende mu studio tukoleyo oluyimba nga ndi mukuwaana kumbe oyo omuwala yalina ba tiktoka lwakuba kale nakozesaamu ebigambo olw'okuba vibe oshegera ebigambo tebyali birungi nnyo waliwo natwalako nempuliranga nange nawe noswala ebigambo byakituufu era ekyo kyo njogera era ne mba ngabeeza ennyimba sirugaba it was my first time to create that song nalukolera mu lunaku lumu nesirowooza ate n'omuntu eyali ankubira ate n'atankansolinga yali amanyi okuba engoma nga nze wenkugamba ennyingira studio nekugamba nti era amwe nengoma nendikuwa oshegera kati netukola oluyimba omuwala omanyi kye yakola
oba sente yazijjawa nali simumanyi yali tamanyi olwokuba kale yandabasayiro nze nga ngenda mu Moonlight nze kyantuuzanga mu Moonlight era kati nga ngenda nagendanga oba Yola Mwabibi omumanyi Yola Mwabibi nayagala okungama munaabeere manager yateekako kuba yakyogerako baabeerako ne KDD nangamba style ejja kuba osegera abo ba DJ Kirito ne banga togenda mu laavu ojja kukubira wano nengamba kati kyekitu kuba ogenda tuuka ku muntu akugambe kino kye kirungi noli akugambe kino kye kirungi wera wona kisinzira ku gwe kyowulira mulimu kyempuli andi kati nange sinaawo kusalawo nze ndaba buli kimu nkisobola oba concentrating kuwandiika saga kuwandiika nze kale nze nina kyenjagala mu music gwowulira omuntu bagamba omuntu osooka kwezuula muli kyowulira kyokuba kyowuliramu emirembe nze kyempuliramu emirembe nze leka nkugambe njagala love oyagala nnyo omukwano olaba nze olaba nze newe manze oba ku stage nga tewali bakazi sisobola kukuba sijagamba muno oba ndi mwenzi nnyo nedda kuba nze nina ekintu abakazi balina vibe mu music kopki oyina oli mukwano oyinayo goyagala bwe kyolina omanya sisobola beera nga nyirira kuba nze manyi ate kino nkyogera nnyo gwe buli wooliraba omusajja nga ayambadde engatta enyirira aba mulaavu layira tebakulimba omuntu atali mulaavu atunulaawo mbadde sikimanyi era nze era nkyogera omukazi w'omulaba nga yeekubye lipstick alina gwaba ayagala okukola ki zikati nkugamba biriwo kuba nze tojja kunyima era nze ne maama wange mmugamba era nawabanga kwali ku TV nze kasika mulaba nga ataddemu akagoye akanyirira mugamba amulagawa aba ali mulaavu nze kyekyo nkimanyi kuba nze mmanyi omuntu atali era kyova olaba okyogamba omuntu atali mulaavu teyeefaako talina kwefaako ate weefaako weefiirakaani ekitiibwa kyo omuntu akusange ng'onyirira yenna ajja otasobola kuŋŋamba era nze kineeraliikiriza nnyo era we ndibeera n'omukazi ne musanga nga yeekubye lipstick ate tetwakoze appointment naye nga ye agenda mugamba agenda talina kunyirira alina okunyirira naye okunyirira nanti ali mulaavu anyiririra gwe ate nga alina gy'alaga gy'ataŋŋambye lwabadde ateekuba lipstick lwagenda ku kyaki lwekuba lipstick ate n'agenda ku kyaki nga ndabika bwentyo mukama katonda alina omunyiririra mpulira byogera tugende mu maaso so kati kopki wali osazeewo ove ku nnyimba zino ez'omukwano okuba ebiri bwe bakwadivise kuba anti kati omuntu akwadivise nga bagenda kugamba sooka otunuulire ki ekitambula sigenda kuba laavu ali ene skini ajja okuba oluyima muno kale oluyima lwonna lwaba akubyolawo abantu nga bali mu vibe kuba nze ekintwala by the way mu bbaala basigeze kunywa nze wabula ntuula ate ebbaala lyensinga okutuulamu ennyo sooka nentuula era nteera nnyo okusumbwa nnyo badijje naye nga nsooka okubeeka n'akayimba tuwulire ne mugaa lukyenjiseemu kubanga singa owulira nze ennyimba zange era nga baziwulidde ogamba ebyaddala waliwo akayimba kano kenakuba bamama ne baga kubaako naye nga ate ndaba abantu sibasanyufu owulira bakadde teri mukadde agenda mu bibaala kuba kati nze wemba nkuba music bala oyagala akasente oyagala bakumanye naye ono omukadde agenda kuwulirira muki mu nyumba tamuddeeyo kulaga mukono kyoba olaba njagala nnyo kino ekintu mukimanye lwaki omuyimbi wajja ku stage nga performinga najjayo oba akatambala nagamuube omanyi kikyaba abagamba ayagala alabe support ye segera bameka abamwagala era kyova olaba fe ab'emputu tubigaana alien skin nayingirawo awuba ekintu kimu ffenna ne tubijjayo ne tukola ki kuba tumufollowinga togenda ssanga mukadde nga wagira alien skin so bw'okuba oluyimba lwo ng'abakadde basinga okulwagala omanya terujja kuba mu bbaala terugenda kuba ate njagala nga ne wempaakinga ne mmanya muno nze ku digito ki ku TV bagenda gamba kopo kiwuyaze kitegeeza abanfolowinga yamatira kyova olaba nze omuyimbi gwe nayitaddeko essiira enuulira David Lutalo musajja siwaama kyati nnyo segera ava luweero nva luweero siwaama kyati nnyo naye tunuulira life ye ng'egyagikolamu okusinziira we yajjira kuba buli muntu akunoonya ki kyoli osegera naye David Lutalo asobola okujja ku stage nolaba abaana nga bakazi wali olaba eyo omusajja nga yayaanira ku David Lutalo kitegeeza yategeera kye bayita abakazi yamanya audience ye kati nze tolina gyogenda kuŋŋama muno abasajja fine njagala nnyo emikwano naye gwe kyolina mumanya abakazi bye bawagira music ekyo nange kati nakikkiriza kuba nagendako by the way nagenda ku BBS oba oyo musajja yali ki yaŋŋamba okuyimba oyimba nesooka odiritinga ennyimba kuba mpulira oyimba oyingidde basajja
negwe manya omuntu awagira music aba mukazi olaba mami siri mu mudu egenda muki ku concert ya muntu n'olwokuba nagwa mu love ne girlfriend wange omanye ekigambo kyagenda okunteekamu tugende nino following oshegera nino following abakazi neze kati sobola omukazi nsobola omugamba tugende wano n'agaana nato omusajja talina nno ku kintu kyayagala talina nno zere ekyo nkigamba waliwo ekintu kyempakanya teri mukazi asobola veri n'agamba omusajja nkwagala ng'alabika bulungi omusajja n'agamba nze sikwagala ekyo oba nnimbye pozi nga wali omwagaddeko oshegera naye nga first time teri musajja alina nno mukama. Kati lwaki wanoonya kopuki mu mannya gonna agali ku nsi kuno? By the way, oyo kochi wange baali bamuyita Master Lee yali ava Korea. Twali tuperformingira awo Kibuli. Musajja namwagala nnyo yalina nnyo principles ze. Kuba twali tukolera ng'omwo mugundi bagolola baalinga bajja basamona baanira be babadde bakochi baffe. Naye nga buli tugezaako okubeera nga kali akasajja bane kali principle. Ngayinza okujja mwinna ne mujjamu engato ne muzikomya eri naye ye wabeera azze mu gym tajambuli kimu shegera bali bamuyita Master Lee director wa Montaloyo College bali bamuyita Sebuchu nenga ndaba abantu abo embabeerako bali nnyo connected kunze nasoka nenjijukira eno nasomera eri none yita Sebuchu wa director oyo njijukirako yambuza erinnya what is your name bali bampita Semambo Paulo ne mugamba Kopuchu kati ye yawuliranga amuvodde erinnya lye Sebuchu yankuba sirapu nemugati kyonkubide naleeta kubajukira twaliko abaana 1500 Montaloyo College eriko abaana bangi naleeta ne bakuba parade by then oluzungu era baisamawo kubanze ngenda kuwulira ngeri gye nagendako ku Montaloyo College bagala first grade naatera we nakubulira ze nafuna P7 ngolaba tezimatchinga ki wagendayo lwa talent si talent bayi we bakolera interview kati bino bibagamba oba wawulirako la kwinta eyo la kwinta yabba abantu kati nagenda ku Makai kati ngeyo la kwinta yefuule genda olabirira abaki abaana so ne banyaga kati nagenda ku Makai nasanga abaana bali batudde bali bayina ebintu bali bakola paper senior 1 by the way yali senior 1 almost kubanga balaba agundi zaabwe performance kati nasanga abaana bakutte walu director Benon Ntambi onanyina wa Montaloyo College ne gundi Loyo Giant yali akutte grade reference kati sister wange bali bamuyita Nasanga yali asoma senior 4 kati nga yampitire obo grade reference how you find the contours mbona kisololo dibichio shegera kati uyamba nengamba obo bupepa mbusobola nga omanyi nali nonda sukula apo aguma chokolo nangamba kati yampa nyama tu nangamba osomera wa ne mugamba Moland po high school shegera twali awo bamudu awo bali basomera biki bala ne sewanya nabo nayo batulira waze nali njagala amasomera gali best nenga mama wange akasente wa ngate wali kubanze kyemmanyi no oba musi tata wa mwenga taba wayo tata wa fekale tata wa faina bana bangi abamu nasala atera tutujja munenya tata wa fato wagala shegera naye yali busy kuba wa mukyalo mama wa mukibuga tojja kuwata sente zijja mukyalo zireta mukibuga kuba eri mukazi wete yamugoba obamanya abakazi yeteka mukano najja kitegeza te yamugoba naye nga tata wa yali akola ki atwagala era nakakati yashatwagala jja natulaba so kati we nakwata awo yandaga grade difference namugamba let me bisect this gundi and I get the smile the points of na kisolo biki oshegera natunulira which class ningamba senior 1 nebanga we give you how many paper ningamba you give me geography and history oshegera nakola paper nga kuba abaana abali basingoleta bali baleta abaana abengulu abasudani ne baleta n'aba abagundi aba Tanzania abo okusingira ddala basinga gundi Montaloyo College n'abanyarwanda abo abanyankole kali nakola paper ningi eya geography najifuna nkaga mu 7 senior 1 geography nenjifuna mu wa 8 bona ne bantunulia kati oyo kumbe waliwo omukazi waliwo chairman awe nabisalu kati nga etata we oba bamuita ngovude wali wa Mpologoma kati omwana nangamba ono mwana mulaba nnyo naye Eva abeera muchafu tegera ebintu binavuga ngibyo bisikete bikiye kati ne bandeeta ne banga kati bo balina kye bandabamu bakirala kati we nabatuusa ku mama alaba akalango ka Montaloyo College ne bamugamba ono mwana ogenda kola yakasente yabaga nze sina sente za mwezo obwo bukadde bwa mububiri sibuyina oshegera ninga mama yogera nabo kati we twagenda balina engeri gye oba basale bagimpa batya kati mama ne yeyama ate nakirabanga nange
mama tagenda kisobola ne bamusaba emitwalo 7 naye nakkiriza ngamba njazisasulanga nga mukulu wange ebyaddala yali asomerawo ku Emirates nga asasula emitwalo 15 ali mu senior 4 tata wange yali asasulira muganda waffe omuwala yali asomera ku Royal St Peter wakiwulira tata ye ayagala kala abantu abali sharp bright oshegera era nze kyekyo nkyogera nnyo mukazi wange era nakyo kale nemba nkyogedde obange bwe ndifuna mukazi wange era mmugamba ku bintu byokola gwoba oyagala nkwagale soko oyagala baki abaana bange kuba omwana wabeera omusiru tajja kumpa ki maanyi nze nsomedde mu masomero gonna ga bbeeyi completely nenga muzeeyi wange olwo maama esente azeeyama azifuna azeeyama naye kati azimpa muki kati maama yampa ezo sente muntalo college eri expensive n'ebiba byakulya togenda beera abaana bagenda fumba kati gwe kuba we bagamba n'emmere batandika gigaba sawa 6 plus oshegera ng'ate emmere erina kugabibwa sawa 7 lunch kitegeeza abaana baba baki bangi oshegera kati maama omanye ekintu kye namugamba kati bagenda girabe bati kumbe eri bampadde kalamba basale ogiraba ensanvu agimpadde eri kabina wabba sabba nakozesa bongo okwo kubba asikubba obwo bayita obwongo batya yeyama kubajjukira bali bakozesanga luzungu mama wange teyasoma bulungi n'omubba saamubba kati batya ulya kati namanya gino emitendera gino omuntu byalina okugenda nabyo ku ssomero tebikola ki tajja bimpa oshegera kati omanyi kyenakola ne mugamba maama tugenda bawaako ate bo baagalirawo kaashi banaye naazisomolera ku kigundi naazimpa negomanya emitwalo 7 kati olwo zikozesa ki era nakwata nengenda nengula keesi nengula empale nali njagala nnyo empale za fitting njagala kwejjamu nange embeera ya street oshegera onenga wasigenda kuddamu kati we nagamba mukulu wange jangu mperekereko nkuweeyo emitwalo 2 oshegera n'agamba agwe tolina ssente nenga nina wano emmeka kati nagenda nentuuka ku bayira yali director of study baali bamuyita Mr. Eric naŋŋamba ebintu byo biririra kuba Montalo College togiyingirako kati laba wenfuna chance basale bagimpade ate bamanyi ndikula ku inter osegera kati bagenda batuwa test twali abaana 2 kuba abaana baali bangi gongamira muno isiza kalango mugulu wa abaana baali bangi nengo omanyi batemera batema muntu yagala performance togenda leta busiru yagala performance twasoka ne tukola twali abaana 2 nali wa 13 nentwala mama ku time table mama nangamba toli awo andi yamanya abaana ababagaga baba baki nali wa 10 kati waliwo omusajja bali bamuyita Albert yalina mukazi wange mama nga takukiririza nze kati nali mugezi kubanze nkugamba ne twali tugenda kukola P7 bali andi bagamba muno first paper yafe eyo gundi okuba interviewing azimanyi bichi oshegera sagendayo nze nabagamba mutogunuma engato yange ya Ulise ne baseka ngabona bagamba kuba sign notes in P7 na ate nali amanga the best the 5 kuva mu senior 1 mpaka senior 4 senior 1 kati ali soko ulire senior 1 senior 2 senior 3 ate senior 4 bala wangu muzanyo gususe bali banda first grade nga toje ulina nzate nze simanyi bintu bya kusoma bitabo sijja kulimba era nze okugamba muno ngenda kuwandikira oluyima kwasiza mu kirasi kirasi era n'ogenda ku nsambya SS gwegenda ku nsambya SS boza kopuchu genda Montalo College nze nga tosobola ku era kasikambala teacher kubanze na ina subject so kati kopuchu wagatte erinnya eria coach wo n'eria director wa Montalo College era ekyo ekintu kyankubyako nankuba nenzima n'omukono Gaza sijjali ejjako Gaza Tree ni buzibu ki bw'osanze mu music nga bw'osoma ozibu bwensanze wali ombeerawo nga ninayo ebigoma byange byenjagala ogenda okuba mu studio ate ng'olinayo lecture class naye nga jjukira ka capital kati okufulumyayo ekigoma nti kuba mu holiday ate mu holiday nako kuba kwefiiriza bingi nze kati ebyo nnyuma ennyo nzire nasooka ovaako naye nsooka nenteeka essira ku kitone oyinayo akalimu k'okolakolamu awo obimanyi ebyesite era byakuyiiyayiiya kupotinga agenda pootamu nga obimanyi tuyagala kikuseereza sizayagala ennyo poota naye era naawe mulinayo manager awo abamanaginga mwenga batwini mwekwasaganya twekwasaganya ate oli muno naye asoma ye engeri ye tasoma akola naye akola mu bwa Tutex
kati naye yasinga n'okugirawo naye ku mubiri n'engeri gy'atasoma yaleetamu kasente akawera naye era nange mundeeta maama teyakugaana bintu byakuyimbayimba bino nagamba sooka obeere ku bitabo ye maama yeetasaaba biŋŋaana kubanga yakimanyi kuva buto kyoyagala kuba edda nga nkyali dansa nga nkyali muto waliwo pataawo ku ssomero lyaffe nalina mu P5 by then nazina buzinyi just nazinira abantu ne bampa kaveera kalamba aka green nga kajjuddemu ssente nga banfuwa bufuuyi kati yakimanya ekitone anti ekitone okiyina ekitone ekyo nkiyina ekya olinayo bakulu bo naye bakulu bange naye buli omu ali bibye tebakubeererawokko nakubeereramu awo tebambeereramu kubanga naye era nabo bayiyabulamu buli omu kati ayiyabula buwe buli omu ayiya bibye gwe kyolina omumanyi ate nga ne school fees yennyini kati notamu ewedde eyo sisomye nga ka school fees kabuze nga school fees ye yabuze ate ng'oli mu senior 3 ate nga ndi mu senior 3 semi candidate teweetaaga kubanga omisinga kiraasi setaaga kubanga misinga naye ate school fees gona akikaka ekitowe kiri bagenda kukuba mutwagala wasoma nanti awo omuntu wagamba nti kozesa ekitono kyo kino ekyokuzina osooka onoonya akasente osasule ku ssomero okuzina just nafuna chance n'okunfuwa ezo ssente infact nze ku buto bwange naye sagala beera nga naturally naye sagala beera dansa nze kuva buto njagala kukwata mike naye ng'owulira muli oyagala okusoma nze muli nga lwaki ate simanyi bw'oba osomye oyagala kubeera ki nga tuggyeko njagala mmaleko obuna bwange obwo oyagala okoma olira ba school drop out wano bagenda kusoma oyagala okoma ku bunaawo okusinziira kuba tewali school fees singa oba ofunye omuntu akuwa basale singa oba ofunye omuntu akuwa basale ampa basale mba njagala nampa basale nga ne musiki wange wampatirako mukitone njagala bibiri tubitambuza bibiri ng'ayagala jasi yakuyambeko mu kusoma ebya music bisoboye music kino ekitone jjukira nga nagambye kigoberera kizo otukesera nga kigoberera kuba kino kitone ogiyisa emmandwa mbwekutemba ne bwoba oli mu kiraasi oba kati nze kati okuyimba nsobola okufuluma wano nenzira nenyimbamu nenyimbira wawe nyini nga ndaba mood zakuyimba nenzira nenyimba kati mba kiba kinnumiriza muli eri obutakimakinga kati gaza train wali oyagala kubeera ki ng'oggyeko okuyimba bwe tolina muntu kintu kyonna kye weegomba kugamba nti kale oba naali badde omusawo oba kale naali badde omusomesa naye neegomba era okubeera looyo edda nga nkyali muto naye kati ebirooto byafa naye neegomba okusomasomako nfukeeko ku looya naye school fees nali omutera kwekwasa school fees oli musinia tiri tuyinza okufunaana omuntu akuyambako nakukwatizaako school fees mu buto nali neegomba obeera looya naye kati tokyayagala kusinzira bw'oyogera embeera yeyankyusamu bakukyusa timing ensi yenyo nga yo yankyusamu ku timing naye ngaekitone kyange kyo kyakiremeddeko ekyokubeera looya ekyokuyimba musical ekisinga obukulu saawa eno mu bulamu bw'oyagala muntu apushinga music wo ekyo kyennyini kikisingira kyokusoma kwakulema sokoyinde nate era rekodi gyeziri eri kopu kyokulema okusoma kwakulema gategeeza twini myaka gyange gino emito kunyimba zennina kansanga yonna nze kyemmanya abavubuka bonna bazimanyi ennyimba zange abaana b'amasomero bonna bazimanyi abavubuka bongabo n'obwana mbuyitako eyo zisina weesiita obimanyi kansanga kuno konna naye kusomero okubamu nkubira ddala kati ku ssomero nze best rapper musicale teri ayinza kuneeyimbamu boye wali ttaano nga tuze mu bya music okuba kwekuba era niwaba muyimbi kati oba muyimbi ki yenna zze katugezenga feefe n'omukwatamu awo weewaawo mike nange ngikwatirawo kuba nange kati ndi muyimbi ebyaddala omwewulira si mwewulira neera ekitono kyewulira nzinze okuba kwata mike kubeera naye si yankwatira si yabagenda okunkwatira mike si muzaalawa kuba yabotola dda yansookayo dda shege wabeera namba 1 osobola obeera namba 2 nsobeera namba 2 ekyo kimanyikwa naye bampa mike
wewe unange era nange bani no yi kusomere wamwe teba promoting a talent ngamba baba kuweyo kabasare nga bwosoma nga bwoyimba somere lya fe lya ghetto nnyo sigana amasomero mbobaga be ya ghetto ne school fees na yera amalana school fees kozo gambe somera kusomero ki somera no ku St. Pius no St. Pius ayen skin no na yewe ya somera alio kakome mubiri bwe yaita na mudini sanno kiwanda history jali yaita mudini san na amala yotadaga ngali musimu kirasi siri ya tu weyakoma kati nze nno ntuuseko ne mubusatu olaba okusomya nnyo gw'obusatu obwo St. Pius musasula sente nze wano nandibadde nga maze obuna kati saawa zino nga ndi mu senior 5 niyo olwa school fees yes omutima gwange musomi nnyo gwagala osoma gwagala ebitabo ofunayo obudde n'otuula mu notisi zo n'ogamba kansome so emu tomanya nyiza ofuna akasente osomasomamu naye era nebyosomasomamu notisi era obulwadde oba oyina ntono okwateza abanno n'ofotokopinga n'ofunayo asomamu sometimes musasula sente meka ku St. Pius tusasula emitwalo 25 school fees 25 oba ofunye omuzira kisana kusasula school fees osoma n'otuulayo bulungi mu kiraasi ntulayo bulungi kasabira nga ne talent yange naye nedda ye ayagala kukulira shugaza trip kasabira omuzira kisa bwaba ayagala okuyamba agamba nze ngenda kuyambira wano mu kusomako kati ebya music wo oba ogenda kunonyayo omulala mukama tujja saba mukama atuweyo omulala first of all ayina soka music byonna bibiri tokkiriza kuyambako kimu nde kimu abakirekeredde kubanga ne music naye amenya muyinza okuddala ng'omuto naye music ono namugobako dda naye nonya nange wenviirayo nga olaba kati nze Fresh Kid we yakubira naye bamuyamba bibiri nali musingako emyaka naye muli eri nali nina ekintu kyempulira muli eri ekyoyoyo nga mpulira kati nno Fresh Kid we yakubira ngwedde ninawo ennyimba by then erinnya lye bali bampana linnya ne Wake Bed ebiseera yali yakuba kuba naye yali lyrics nyingi nnyo nga ate ndi muto era nga kayisinga nfunayo kuba manager kacapa yizo okweyongera kati ekyateeka nnyo ne mu dance kusanga eyo gye tuzinira nyiza ofunayo connection nga ndi muto naye nga nenoonya nyiza ofunayo connection oba nengwa ku studio eyo ne bangamba muto ne bakubamu ne bansima oba ne bangamba kubayo ekigoma ne banteekamu ku promotion nange nefuuka owakabi nebyo nna bya mufunayoko kubayitayitako ne muyimbayimbako eri abantu ekiro ekirawo bategeseyo ebivulu ne babawaayo kacyansi tutambulira ddala temuyimbira bwereera akasente tebakabawa obadde ki this time madamu ekintu kyotubuuza kireka leka nkugambe ekigambo kiri bweti ffe tunoonya sibe batunoonya kati wano fa benoonya kati bakuwa platform gwegenda oyimbe teri kasente bakuwa muteri kasente ate omala oyimba oyina oyitamu sometimes ate nonno nebiwusanga nebifo ebimu nga gwe yetutte ng'olaba oyinawo opportunity nibagana n'okuwaamu oyimba ate nga gwe yetadde mu transport ogendeze wala transport nako kakuyiiya ne bagana okuyimba kati twali ku Ghetto Festival Nimrod bonna baaliyo ba DJ Nimrod baaliyo bangi uli yali Ghetto Festival twetugenze kuyimba kuba Buchaman yatuyita yasinika ne taxi ne zituyita okuva eyo wansi eyo mu Kiwempa we batukimu tugenda ku Ghetto Festival twagenda of course ne flash tutusere tumanye ebintu bya ghetto batumbula bitone bya ghetto kuba ba ghetto baana bangi baaliyo tugenze ne flashes affe batu bamusinga bannaye ate abayimbi abakuba kale ekyanneewunyisa kale bo bayimba ate nga ebintu byali bya kuwulira Ghetto Festival kutumbula ghetto kati nga Biniganta yajja wali mu motoka ya open roof wali najja nayimbira unenga ffe twazidde kati nze ne MC namuwa n'enguzi nyimbeko akukiriza oyimbe nanteekako nangamba goddayo nga goddayo wabalala bayimba wangamba goddayo banaye gwe tomanyi akasente ko nga lwaki tokasaba zange zimpi ziba zigenze biri nawe obimanyi ebyesite kati bayinza n'okukubirayo empi
oli yali eri ku stage waggulu nga gyali gye twogerera kati ffe nga tuli wano wansi ku stage kati ye abeera wali eri yakwata ku flash ne mwanange boy ndi muto naye emirundi gye ntambuza flash awantu we ntutte flash nkutte flash ezisukka kyemmanyi ne mu 10 ng'otambuza gyange wano otambuza music nga ntambuza music nga tebwe nkyusa flash. Olowooza lwaki abantu tebannayagala nnyo music okumukuba? Ndowooza neetaagamu ku management kuba waliyo abantu olaba nga weetaagisamuko ku management. Music wange nze kyemmanyi sina kale we ngenda ne performinga music wange oba ne mutekayo nibo babadde bazalawo ngenda ovaawo wadde ndi muto nga bampa respect y'amaanyi nnyo. Nze wonna ekikyo kyemmanyi bwe ngenda ne music wange oyo ne mukuba ngenda ovaawo nga bampa respect. Niye abantu abamu ayinza n'obutakukkiriza kulaga lazima n'omuga kale kankuba kayimba kamoja kakomya mu makati nveeyo ku stage kale kanyimbeko ekitundu nveeyo lazima n'omuga n'oyawo ekimu naye nga teri kitegeeza oba obulamu omuntu oli agenda n'akunoonyeza opportunity nga gwe omuyimbi ojja buzi ku stage ekyo kyennyini gye tuyita manager kuba tosobola oli muyimbi ate tosobola agenda wulira nze madamu kyenagambye kikino ekintu olaba tulina ekintu kyetutuuse wano olaba kiba kirungi kati mmanyi njija ku Digital TV oshegera naye nze sisaana ate leeta feesi yange kuba olwedde oba omaze okukola ki okundaba kitegeeza wansengeze nafuuse ki naye kati nga singa wabaawo omuntu abandeese olaba nekino ekirala oba ogenda abantu wonna omuyimbi yenna ng'okyetwalira flash gwe nga gwe omuyimbi music wo tewaba respect wadde weetaaga yakutambuliza flash wekiri weetaaga kutambuliza flash ate okutambuliza flash asobola oba nga waali niye okutambula kati nga wano wotalina management omuteeka mu transport naye omukkirizisa omufiiriza eri ebibi ebirala abeere ku weetaagisa management n'ekirala omuyimbi yenna kyemmanyi toyina va ku mpewo balina obeera nga bakulaba kitegeeza weetaaga omuntu wenstakingira ennyo wansi eyo mu ghetto nange bampulira ntuula ne wentuula ne ngamba naye bannaye ze benjabize waabwe bannaye ndi kikuba ndi bafiki bonna bakikubya basajja lafiki muntu mukulu tomwegeza naye nabo batandika ogoba endongo yatandika ddala kati nze lwakuba nze nina oba entegeera yange entono oba yennyini Madam oyaliko akasima si kasima kati nze madam leka nkugambye nzize wano ku Digital TV muntegedde nze kopuchu ontegedde gwe ng'omuntu ofiirinze music wange nze sigenda kujja nkukake kuba nedda wabula gwe okijjemu gwe bw'onaakuba music wange mbadde wano oyina ssebo naawe abakufollowinga bagamba naye kopuchu akuba kitegeeza obasibyeko ka music kange batani oluyimba omanyi nze nina ekintu kye ŋŋamba bwe mba mpandisa oluyimba n'owulira abaana bempandikirako ku nnyimba mugamba njagala era mumutega ne mugamba tegako oluyimba okakasaamu n'olunyuma oyinza luwulira emirundi emeka oluyimba okuyingira ku mutima era nze newembeera mu kifo banjagala nenkubawo music wange ogenda olaba abatandika omulugunya kitegeeza lutandisa okukola ki kyekyo woonawulira gravity akubye oluyimba okwepica ne wali okwepica kitegeeza balukuba jjukira ono wanaasangadde lutanga ekuba neeri neekuba otegera gye bakoma okulukuba gye mukoma oluwulira ze fiimu balubakaka ne luba si lulungi n'abantu benyini kisooka mu lukaka ku bantu like olubalemeza ku maaso naye ate gyokumu kibalemezamu tekitwala so long ate abantu bo benyini oluyimba olwakabi hit okubayingira batukesera nga te be benyini be balwesabira nga be balwagala mwetamuliza music wamwe ne mumutwala ku radio oba ku ma TV nze baba nzunze kati nze n'ekisinga nze okumuma kati nze nakitegeera kati sookere ewatu ewagaza twini wali otambuzaako music wo nze ntambudde nali ntuseko ku Tagi TV Galaxy TV awona naye oba bapresenta oba ki kati nga ffe wano wetuli nga wegamba tetulina management kati aba bantu babalaba ffe abayimbi akutwalako ka flash ko natakuba music wo tamukuba ate kiriko ne flash obulira tayinza kuzalawa
kuba omulimu gwawe gwegwo otwala music wo fine abeerayo naye tebasaamu kuba kyova naga management kyekikulu kubanga abantu kyemmanyi abo bapresenter nabo abakola kwabo abayimbi balya ku bayimbi ekituufu oshege kati nga gwe youth abalaba tolina kyogenda mugattako ate tosobola kugamba mbu tolina kyogenda mugattako era n'omugamba naye kati kirisya kati nali awo ku Galaxy ne ngamba ddeno kati kiwangi kyeki ekyetaagisa okukuba music wange nangamba teri kyetaagisa tebakubanga oluyimba lwange simulabangako ng'alukubye ne management okufunayo engeri endala ey'okubanga mupushinga music wamwe mufuneyo abaana ababeera bakuba mu tusaba oluyimba lwani Gaza Twin bwe ruti abaana bo mbateekako neera ne batalukuba abaana balukuba kale oluyimba lwange nze madamu nzereka mugambe kino ekigambo bali balukubyeko emirundi egisukka mwena naye tekimala Shege chitaga oluyimba ne balukuba ng'olaba zino ez'abafikigazi ezali ngeza bwe bazikuba ne baziremeza mukati oluyimba lwange olonze kyemmanyi kati ng'olwo lwabbudirwa kanga sinaba bikula fayiro ndala ne balukuba omwezi mulamba nga baluleremeza mu kumaca n'olweggulo ne giba mirundi ebiri mu lunaku nga balukuba kumaca n'olweggulo omwezi mulamba Madam, ulira nina akagambo kenjagala okugamba. Nze ndi sure eno TV ekola ki era batulaba. Bampita Kopochu bamuyita Gaza. Naye nze nina ekigambo kyemugamba nga singa nze mbeera mbakubye omugongo n'entambula. N'okuba music wange omukubye oli amuwulidde. Mbadde nva ku Galaxy ne bamukuba. Okiwulira? Naye nga bawulira mu ka sound Kopochu. Omuntu nakiwulira emirundi emeka from different TV radios oshegera bwe kiki osuubira olumba luba lulungi luba lulungi naye oli aba akiwulidde tosobola kuŋŋama muno omuntu amansitalinga oluyimba olesa oluyimba senior 1 senior 2 senior nekiggwa n'agamba ntegedde ekibulamu kitegeeza alina okuwa time oluyimba n'awulira fiiru zaalwo producer abadde atya omuwandiisa atya wukuza abadde zitya oshegera kati n'amala olwo oluyimba agenda luwa omulala agambe gwe okiwulira otya oshegera kyekyo bakiddingana n'osanga producer nga amanyi oluyimba okusinga eyazze okola kitegeeza oluyimba yaluwaki obudde kaso wokuba digital bwekuba Galaxy nekuba munu nekuba kale katugeze omuntu nawulira nekuopuki yani awulira kyekyo kibayita manager gwe mulimu gwa manager agenda kwata nze ndi eri nze kati wenfuna manager abampadde support ngenda kujja ngambe manager kati tukube kuki mazo wandika ekyange ekindi mwoyo tugende n'abamastering bakole ki kitegeeza bagenda kumpa ekintu nga kiri cream olaba nze nkyali bw'omu nsobola okukola kyensobodde naate we naafuna abantu abameka ababiri kiba ki sibula abatulabye olunaku lwaleero kokyo ebyadala era neebaza bafani bange besinalaba ate abatanaba nakummanya nze bampita Kopochu newandiikira ennyimba naye nze okusinziira njagala mpandiika ekintu njiina naye nga erinnya ga Kopochu naye abanfollowinga be batono era nze nsaba bafanizi bange banaye simanyi nkikole ntya kuba njagala oba waka nina osegeera naye kati njagala nsinzire ku mmwe bafanizi bange ndabe ki kyemwagala kwenyongereza kati nze buli kati ngenda kubeera nga mpandiika simanyi bafani kye bagenda kukola ki kwagala gwe kiki ogenda okunsuubira nange era nja beerayo mu God Town nze nga fani wo gwofunye olwaleero kwagaza ennyimba za love ezalavu jeziri Gaza Twin sibula batulabye olunaku lwaleero bana ba people mwena mwebale kubeerako naye nga tulabe digital TV era program tubeereko naye nga bambi mu subscribing ku YouTube ku TikTok munonyeko ba Gaza Twins naye nga tulwagala support yammwe kuba abantu mwe support yaffe fa abayimbi tubeerawo kumu era bagintumirako bageto YouTube bonna bali esite bonna lipanda kibuli kiwempe wano kansanga wonna makindye wonna mbatumirako wonna salama big up tebutupo wa boy kimulamu akugoba kiroto
terizikiza naye ng'omuziki tugina mungi mutuwe ku matu muliro mulire site anaye amatu bagenda gabawa nga management nayo yeetagisa nizo sembyayo management bannaye oba oli eyo ng'osobola okumanaginga abaana bano ba musaayi muto balina talent ojja kujja ku digital oba musome obunamba bwammwe babanoonyeeko basobole okulaba nga babatuukirira Gaza tandika naawe akwetaaga kufunira ku namba ki kati nza neetaaga nza kunfunira ku namba zino wammanga enamba yange ya Airtel koyinza okunfunira 0756 85 84 19 yange 24 hours ebaako n'endala osobola okuba ku 0703 1010 29 0703101029 Gaza 0756 85 84 19 oba omufunye bulungi nnyo teri akwata simu yo gwajekwatira no ya 0756 esembyayo 19 zagikwata kati eri ya 1010 esembyayo 29 mami wange yagikwata COPQ era nga we mukiwulidde COPQ lyerinnya celebrity name ne enamba yange eya Airtel eri 075 60 83 036 COPQ eri COPU CUE YouTube TikTok lyeri erinnya eri 075 60 83 036 Gaza twino ina akawala akakusumbwa sumbwa era nga wabimanyi obyobuvubuka ate ng'oli talented bayinza butakulaba nenze nganze siri ku byabawala kubanga kati nze ekitone kyange mwana ngoba kitone kati wenzira ku byabawala ate ng'olwedde nkyali ghetto youth obimanyi obwala obwagala ebyamalala edi nange kenyini amalala gange kyongamba bukwesibako gwe towagala siina budde obwo kubanga tebulina kyebungattako saawa eno tugoba kitono oyinza okufunira nga akuteekamu ssente tebulina kyebungattako obwo obuwala singa bwandibadde bulina kyebungattako awo osanga naye kati buno obudde bwagala celebrity boyfriend naye nga nange tebusobola tegera ki kyendinze kyendowooza kikinnumiriza bwobulabamu sooke tugoba ekirooto njagala okubategeeza nti olunaku lwaleero bannange buli omu asula ewuwe mu maka ge kubanga ye census night woosuza olunaku lwaleero we tugenda okukubalira enkya so bannaaye gwe wenna sula ewuwo mu maka go asobole okulaba nti olunaku lw'enkya bakubala njagala okubeebaza batulabye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kulaba nga musupportinga ebitone mbadde ne Gaza Twin ke kayimba akokola baawo ku screen ate ku side eno mbadde ne COPQ ono omukulu ayimbira ddala obuyimba obulungi ennyo ate nga muwandiisi abaana bano mubanoonyeeko gwe osobola okuba managinga osobola okujja munnange nobanoonya kaka obunamba bwabwe babusomye bulungi nnyo oba nobanoonya ku their social media handles kozesa Gaza Twin TikTok, YouTube, Facebook, wonna Gaza Twin ne Instagram. Ona akosa COPQ, TikTok, YouTube, Facebook woli, Instagram toliyo. Weewaawo nno njagala okubaagaliza olunaku olungi tusinkane olwokuna olujja nyinza obbakomya oyinza oleeta abayimbi abalala tutumbula bitone wanene ku TikTok mwebale nnyo mubeere bulungi mweraba. Abalala nze bambowa obanga wandoga oli mutuufu eyo laavu gyondaga eri ku kituufu kati nange seeguya kuwa mutuufu abalala nze bambowa giwa mutuufu Vince Vibes, oh my god Dipro Studio Chagala tuba bukusenga mwandu bakubamu Chagala tuba lavize mwana tuba kubamu Chagala tuba kubenga mwana tuba kubamu Ngomang Chagala basila vise mwana Chagala tutule kubitinga wetu kamba pusitanga Sina kidi mwana tukanga Chakulete la Beyonce Sagala manya kuba Beyonce Chagala we sina kinda bonste Chagala obese babede Fabede korwani tamba pate kose befede da kupada tida kutumbate kutu Basso, doctor, lawyer, basso, teacher, presenter, basso, news defender, basso, a farmer, basso, a
basoma, amakanika nabo basoma, abavubi basoma, mu butale basoma, maketala basoma, ababoda ba taxi Senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6. You are welcome. Senior 1, Banseni Bana. Senior 2, Veita Chivanda. Senior The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.